Amanya nze Seguja Rashid aka chairman mbadde musibe ku misango egy'ebyobufuzi. Musango no gubadde mu General Court Martial. Bino twabikola misango ne tugiza, twagezaako okulwanyisa gavumenti ne tulemwa, ne batukwata kaka ne batukuba mu kkomera. Ne tutuula ne tukkiriza ffe bennyini nti emisango twakola ki twagiza. Era ndi wano okutegeeza eggwanga nti Balamu Balugahari alangibwa Wemage talina muntu n'omu gwe yasuubiza ssente, tiyatusuubiza ssente kukkiriza misango gino. Emisango twagikkiriza okuva ku ntobo y'emitima gyaffe nti twagiza. Balamu teri gwe yasuubiza ssente, era aboogera nti yabasuubiza ssente bambi boogera bya bulimba. Ekyokubiri, Madamu Fulfiga talina muntu n'omu gwe yasuubiza ssente kuwagira kukkiriza misango gino. Ate ntwala n'omukisa guno okwebaza gavumenti y'eggwe ya Uganda ekulwa General Yoweri Kaguta Museveni nti bwe twava mu kkomera twatuukira mu bwanaffe twali tukolagana nabo ne batuwa emitwalo 10,000 ne bagamba tujja bakubira. Naye ng'omuntu gw'ogamba agende tujja mukubira, genda tujja kukubira, agendewa nga tetulina wakudda. Era nebaza Madamu Fulfiga amaanyi ge yakozesa kubanga bwe yamala otegeezebwako nti tutulina wakubeera n'amobilizing akasente ffenna ne batuwa $5,000 buli muntu afune wakola ki wabeera. Era mbakakasa nti tulina gye tuvudde okujja wano, era ndi wano bakakasa nti buli muntu omu kufa ali wano amanyi wagenda okudda nga avudde wano. Ne bannaffe abatabadde wano nabo bamanyi bagenda okudda nga bakola ki kubanga sente bazituwa ffenna. Kolamu kubasaanyo lwazifuna yali talina wabeera ng'asula muzigiti, yagula piki, alina piki, kwavumira abantu ate okitegedde. Era bw'agamba nti kutuwa ssente ezo kyali kikyamu, piki y'abasajja agizeeyo kuba ssente bazimuwa n'agula piki kwatambulira kati avuga. Gange nze Mafabi David nga ndi mu kifo kino okwebaza abo bonna abaaliwo ku lwange okuva mu kkomera n'okumenyawo ebigambo by'omusajja oyo ayogera by'atamanyi. Nze okuva mu kkomera saakolako ndagaano na gavumenti yonna nti we munta mugenda kumpa ssente bwe ziti oba we munta ngenda kudda ku midiya njogere bwe kiti, wabula olw'ekisa kya gavumenti bansaasira ne nva mu kkomera. Fulfiga, Ssaabaminisita Balamu n'abalala bonna tewaliiwo muntu yenna yajja mu kkomera n'ankyalira n'aŋŋamba nti Mafabi twagala okkirize omusango tukuwe ssente bwe ziti oddeyo bweru obe weekiti. Nedda, nze nanoonya abantu abo nga ndaba siva mu kkomera. Era nze okuva mu kkomera natuukira ku kirebe ky'NUP bampa $10,000 nadda ewaka nga sirinaayo. Omukazi yagenda bamuzaalamu nga sirina we nali, nasula ku lubalaza lw'essimanyi. Naye olw'enkeera Fulfiga n'atuyita n'atugamba pulezidenti yabasonyiye era abawadde n'entandikwa mudde eyo mukole. $5,000,000 saanya zayogerako. Saakola nazo ndagaano nti pulezidenti ampadde ssente nzikirize omusango obaani. Ssente bazimpa kuddayo kola mbeeraawo nga siri aido. Nga namugamba Saanya nga ndaba toli fiiti, n'aŋŋamba no bwe ntyo, naye Saanya alina ekizibu ky'obwongo, awuguka, yeetaaga kutereeza. Joseph abadde ku fayiro eno eya Balibali nga ndi namba 31. Baganda bange ebigambo ebisinga obungi byogeddwa, naye nze ayinza okujjuliza ku ekyo kuba kati bano bannange baali kitalya, nze nali Makushoni Bay. Aba baganda bange okusinza ku ekyo kye twafuna ate nga bannaffe bannabyabufuzi be batutuusa mu nsobi ezo zonna, gurupu eno teridwedde ey'Abalibali kuddamu kukola nsobi yonna. Twagala kutambula wamu ne gavumenti, tusaba tuyambibwe tuwerukamingibwe obudde bwe tuwadde tulwedde okukola ebyo byonna bwe munaamwagala tukolere wamu namu. Nange nagenda na kooti kuba ku fayiro eno ndi E22 ne mu bantu bonna basooka okukkiriza. Nze musajja yasooka okukkiriza omusango, Saanya tannakkiriza muki nga tannakkiriza musango. Njagala abagoberera ebintu ebyo muddeyo mu binoonyereze bulungi, baleme kujja balimbalimba nti gundi yajja wano n'atusasula ssente. Nze kitalya gye nali
abo saabalabako bakulu wabula nze nakukutanga ne mpandika ebbaluwa zange ne nzituma abantu kubanga bino byonna twabikola twali tunoonya ki nze nzikiriza nali ngenda kujjako pulezidenti naye mu byonna nga nemereddwa n'ensibwa nebaza pulezidenti Museveni ssebo nkwebaza okumpa omukisa ogwokubiri nkwebaza okubeera nga wansonyiwa nenziro nensobola